Lwakitofu. Sina byakola. Webuuza Museveni lwaki tafa. Museveni tannafa ate nze nfe. Busiru bw'Abannayuganda Tokuba nnyo. Okubanga tuli mu mbeera eno gye tulimu. Kuba senga sibbo osanga senga twenunula dda. Abamu bogenda ne bagattako obusiru ne bateekako obutiitiizi ne bateekako n'obulyake kyekitufudde okubanga tuli kati. Bajjanifa bawomera Museveni. Ekisinga okunnuma dokita tubeera eno mu ghetto bakyali baffe gye bali balina diguli balina buli kimu n'emirimu gyagaana. Abamu beetikka nsawo za manda abala bakuba bulooka naye n'olaba omuntu atalina mpapula. Okitegedde ng'akulaga nti ate ye ali mu kintu. Nze ekisinga okunnuma abasomesa abavuga ennyonyi bo bafuna sente mmeka kubanga olaba avuga ennyonyi afuna ezo sente nga wolaba eggwanga lyaffe Uganda bwe liri akulira ebyekisaawe ky'ennyonyi owulira akulira ebyekisaawe ky'ennyonyi afuna milioni 8.7. Okitegedde eyamusomesa yaliwa yafuna mmeka omusawo ajjanjaba omuntu afa ate n'abeera nga yakuba enduulu nga talina sente. Sente zonna oyo aba azitwala wanga n'ebitabo talina. Ffe kye twagala kumanya ani amukozesa lwakuba nti balina tteeke zaabwe zino buli olugira mbu abasirikale ba paaliyamenti bajja bimaliriza. Wano walaba yazzaayo sente MP yazzaayo sente tewamulaba. Wuliriza va ku bya kamera eyazzaayo sente baatugaba batuwadde wiiki nnamba waliozeemu biwulira bino bibibisse. Eggwanga eri bannamakolero eri buli kimu naye sente ezo ne bazimba gadi bengali ne bajimiriza ebbibiro lyaguddemu weekend eyo nyine bere bajimiriza bagula amasanyalaze Kenya nga mbona naye ebbibiro eryo okubanga lyaguddemu lyabadde kikola kiswaza Uganda kubanga tulina ba investor betwaliwo okulizimba bino besiba kugamba bulijjo nti tulina investor ndi bwolaba omuyindi nga yali awo manya Museveni yali mukola ki mwali mukola deal bwolaba omuchina nga yazimba manya mbabazi bwolaba omuyindi bwolaba mwalabu manya sale. Uganda ye supplyinga Kenya amasanyalaze kati twabadde kyate Kenya okutandika okutusupplyinga kubeera batugambye bagenda kutujjako wiki bagala sente era bagenda kulangira bagenda tujjako wiki 6 amasanyalaze getulina gasobolera ddala otumala okumala wiki 3 galika tubadde tugaba tetugenze gabadde galagawa nga tetugenze Nairobi ganya kubanga tetulina kye tukakasa nti Nairobi egenda oba Kenya egenda tuguza amasanyalaze. Bayinza okuba bagala kufunirawo kasente tewali masanyalaze ge bagenda kugula Kenya bagala obusente obwo betugize bubayamba okuzzawo ebbibiro kuba ebbibiro ddizaawo ate kyetaagisa kumpi sente zaalizimba. Balina okuba ku mpeke balina okumira eddagala kuba ffenna twategeera ffenna tuli gye tulaga lwakuba nti ffe ekinu kye tulina tetukwata kajegere bo bakwana be bakalebo kati gaako kaligundi bakategerere kalina esente oyinza kesanga nga bayi mupinga 45 nga be bakeetooloola akakakyala nga buli omu ayagala kuzuula olaba Museveni kamuwomera nzaani atakawoomera tebataagala lwakiru Odinga afuge lwansonga Odinga amanye omuzungu yaani omuzungu akuba oli ku ddyo n'akugamba mbuteekawo n'ekkono n'akujjako esati n'akugamba n'ekkooti jimpi n'akujjako gololi n'akugamba n'ente nzaagala nosigala nga tolina ye n'agagga wala tenoddeyo n'omusaba. Byo bino Museveni byakola naddira neyewola n'amala okwowola milioni 5 emitwalo 18 egya dola ali n'agiwa Nambooze n'agizzaayo okumujjanjaba kyokka ate nga batubanja eri ate ne tuzizaayo nga tetuzina na kye tuzikozesezza nga tulinga abaazeewo zo zitwala ku Nambooze. nga musumba soka nengamba mukama ebala bakumi nabo obulamu nga mukyali balamu. Amina. Crime Kartel ye mukolobezi w'ebikolobero wano ku kitundu ekiwakana atali criminal mpulira nagamba mukitegeeza criminal oli mulalu lwaki tebampita criminal lwaki bakolawo crime ne criminal njawulo eriwa ati kati criminal gwe olumbagana crime kati ogwawa zendi crime misango banziza buzza ba criminal gwe misango bakuza buziwa ba criminal anyonyola gwako oba wasomerawa Dr. Tonsumbuwa. Okay, very good afternoon, good evening. Mwasuze mutemaso kusensi muoli onakolwa leero kwe tuli mu Katogo live nabana abasajja abakambwe nnyo abatata biduduma abaterya ntama
Ghetto Boys, Noop Gladiators. Ani yagamba olange wetubeera? Kozi njogedde si. Gamba tuli mu Kawempe division. Kati gwe ngoyogeddeyo. Twogera kyalo. Twogera kyalo. Okay, tuli mu Kawempe Republic, abasajja abatata abaduduma naye nga babeera mukka weya. Mukava. Tulina Kirekyankuba olunaku olwaleero muli mutya Kirekyankuba bale okubaayo mwebale ku kyankalanya ggwanga lino era libe kokkolase lwaki babazaala lwaki we muli. Tulina Kurem Kartel twebuuza lwaki ali mu nsi muno nga lwaki tafa. Lwaki tofa? Sina byakola. Webuuza Museveni lwaki tafa. Museveni tandafa atenze nfe. Wenyaga tutandika olunaku olwaleero. Ebintu akosasi mwabirabyeko olunaku olwaleero Ssenyonyi afuse Ssenyonyi naye abikola baba mukozesa bukozesa. Byabikola ate yagendayo okukola ki? Era ebyo yagenda okukola. Kati yatandise okwanika obuziina bw'abantu. Gwe sabula embaga olabe. Yaddi. Tambula tandika. Okay, Kirekyankuba osibe no sebo. Bulungi sebo. Ng'osirikiri. Nga mwendi. Eggwanga oli olaba. Lituvuga reverse, lituvuga sideways, lituvuga like. Busiru bw'Abannayuganda. Tokuba nnyo. Okubanga tuli mu mbeera eno gye tulimu. Kuba senga sibbo osanga senga twenunula dda. Abamu bogenda ne bagattako obusiru ne bateekako obutiitiizi ne bateekako n'obulyake kyekitufudde okubanga tuli kati wano. So senga baali bategeera nga basobola okusindika message emu ng'Abannakenya gye batera okusindika ng'akalulu kaakaggwa. Senga twatereera dda. Kiriko Kenya tusinga okutegeera. Batusinga okutegeera. Basinga ndozange Kenya tatusinga kutegeera. Kenya esinga bana bali mu abafuzi ba Uganda besinga. Kenya ina amawanga agagala okwenkanakana ga Uganda. 5 mu 5. Naye bo basobola okusalawo ne bagamba nti ffenna tusiza kimu. Naye Uganda yeetwala okuba nti olw'okuba erina amawanga aganjawulo. Nti buli ggwanga ne liraba linne lyalyo nga liraba linne lyalyo. Bebe nga tunagenda maaso bangambyeko gundi yafudde. Tumwine. Byambu ne waba afudde. Fere sanyo lyaffe. Atenderezebwe Mukama Katonda w'amagye. Gamba ze Atenderezebwe namugamba ogomatuba tukuwonye. Omukama atenderezebwe Katonda w'eggulu n'ensi. Munansasa abasajja bentudde munakono olwale bonna baagaliza banabe bafe bufi. Nenze mbasaba wama muwone mubeewo. Tusobola okukola ejje ddala. Dokita tugeba na Uganda bave mu kuddawo okusuula gaadi. Fe tukuyita kusuula gaadi eno mu ghetto. Tulina okulumba kubanga ne Kenya okuba webadde nti kati basobola okulonda n'obulu ne busula ebweru nga tebali mu bweraliikirivu balonze teri musirikale teri alumuzibwa. Okitegedde tulina kuyiwa musaayi kuba nabo baamala kuyiwa musaayi okukola ki? Kibaliko esawa. Kuba g'otunulira akalulu ke Kenya nga bwe kaali ne wano olaba bwe kabeera senga abaana abakafo bamanyi. Machi baita kuloni. Kuloni kye kintu. Kulono kitegeera. Kijingirire mu kinne waayo. Ekijingirire mu kinne waacho. Mbadde ndowooza Museveni ononsonyi oba tuli ku kuloni yetufuga. Museveni ayinza okuba ayina ekintu kye yateekawo. Nze olumu mmanyi n'okubeerawo ne ŋŋamba oba tikyampa-mmere yatulimu. Kirabika. Era nziramu ebbali ne ŋŋamba naye mwana. Olwaleero olabika lwa tikyampa-mmere. Ng'oladda statement za tikyampa-mmere. Kubanga toyinza kuba na muntu akugamba this is my gift. Tobono oba mwagala oba temwagala this is my gift n'ogisigaza. Maama buwoomi bwa nnabakyobo oba bwakuwoomera oba bwaleetera okuba nti wawoomerwa nnyo Museveni okuba nga akuwa ekifo nga tolina na bisaanizo. Okay, waliwo omuntu omu yaŋŋamba nti nno ekituufu kiri nti nganze munnamawulire sinakola ne side kuyagala mbeere naki. Nkubuuziza gwe yampandikira nga nawe oli munnansi. Nanga ndi Munnayuganda tebanyigiriza. Mwana akakazi kawoomera Museveni. Kakatonda. N'akawa. Katonda. Ne mbuuzamu abatulaba. Katonda musajja oba mukazi ko singa bali musajja. Singa bekwa ne Museveni. Nendo kundooza yange ngamba Katonda mukazi Museveni yamukwana. Kwa muwuliriza mu bwendowooza. Obadde ogamba oti. Nze ate endowooza yange muli ngamba oba taliiyo. Katonda. Kubanga tumusabidde ebbanga twagala Museveni ave ku bukulembeze buno twagala ffe tafa. Okitegedde. Museveni musajja oba mukazi. Nze abantu Museveni Katonda. Okusinziira bano nga bye batugamba ffe manyi ffe eno Uganda ebyaffe bino ebyaffe ebye Uganda
ffe tulina abantu betukkiririzaamu abatuwa ebyamagero abasobola otukolera ebyamagero okusinga kw'abano katonda omuzungu nabo tebamanyi oba musajja oba mufu kuba buli muntu bamugamba tuli mu kifaananyi kya Katonda oba oli mukazi oli mu kifaananyi kya Katonda oba oli musajja oli mu kifaananyi kya Katonda neffe wano tumanyi nti Nakayima yali mukazi Kibuuka Omumbale yali musajja Ddungu ffenna tukimanyi nti musajja yali muyizi ekibuzo kiwe kiti Katonda mukazi oba musajja tayina sex batugamba tazaalibwa teyeebaka naye sooka weebuuze bw'aba Katonda gyali nga Katonda yatonda eggulu n'ensi Katonda ye gyali nekyo kitamanyi musajja oba mukazi bwe yali tanatonda eggulu n'ensi yali abeera luddawo awo gye kitamanyi olowooza ali abeerawo kitegeeza Katonda ekyokubiri ne bino ebyawandiikibwa zino bayibuli ze mutuleetera New Testament Old Testament batugamba Katonda yaziwandiika yasayiningawa taliyo Katonda kubanga bw'aba Katonda nga yatonda eggulu n'ensi we yagenda odditondera yali ludda buli akola akataba alina wasayine Mukama nkusaba onyambe enva no mu mirembe kuba bendimu era baba Katonda agyali kyogamba asinga kwagala Museveni yekka oba asinga kwagala Ruto atasabirako ddala Museveni talina budde Katonda ayagala Ruto Ruto say first time akubye knockout piu so kati Katonda sikinza nti Katonda nze Katonda namuta gwe kyolina omumanya Ruto waba yakwatagana ne Museveni bonna be bamu kirabika naye ndowooza ayagalamu wakuteeka enfuga gy'afuga mu Uganda neri baba bakola Katonda namuta okitegedde kubanga nze neebuuzanga bano bapulezidenti ba East Africa abajja wano ewaffe banoonya ki oba oli awo ne basiba emmotoka essaawa nnamba mulina abalwadde bayisaawo bantu newooza baali babala ki ndowooza era baali babala kubba kalulu ka Kenya Museveni ayinza okuyingiramu ebyakalulu ne katabbibwa naye ate munange dokita oyo Katera ayogedde ku kya Kenya nenzijukira okimanyi nti nno Uganda yesooka kufulumya muwanguzi nga tenaleeta pya percentage Uganda efulumya omuwanguzi nga tenaleeta percentage zisisangayo busanzi kikyotegeeza basooka kulangirira nti Museveni yawangudde then bagamba percentage ku bitundu bwe biti bijja oluvannyuma lw'ennaku nga ziizo bangambe volume ntono nnyo producer tubuli ekituufu kyeki nange simanyi ndabiddeawo naye nga tujja tambula bwe mutyo bwe nera tubadde tukyatambula tubadde tuli kuli hambo tonabaleeta na mulamwa tukyanyumyamu byaffe nga kyali ku ekyo gwe Kenya nga kinoomu wagiyizeemu ki leero Kenya bwe yabaddeewo ebya Kenya bwe yabaddeewo byanzijukizza ebintu bye nabeerako emabega omanyi nafuna omukisa nti nze nalaba obutafanaganako na bano ba Amos Lugoloobi ono omukazi wa Uganda Airline Banabbanja ba Museveni ba Professor Makerere embaawo ze namala zimmala ze nalaba twagattako zimmala ate ze nalaba zimmala kuba nasomesebwa ebirungi ebimala omusajja yansomesa n'angamba ebyaffe bye tusoma Museveni batagala tusome ebyafaayo nali mu basajja bali bavuganya Museveni nga tuvuganya ebyafa gwe manya mbadde n'abavuganya Museveni babiri asooka mbabazina tumukunde kituufu Museveni omumanyi otegeera nga bansomesa ebiki ebyafaayo naye lumu twaliko mu kiraasi omusajja n'atusomesa ebyafaayo bya Kenya Museveni mbabaza aliko tichawo n'atusomesa ebyafaayo bya Kenya mu primary mu secondary mu university wano mu bukulu adult education ni wano mu kuvuganya bino Museveni n'atugamba we bakwata Mwanga ne Kabaleega abazungu babatwala e Nairobi ne babatega obuwala obwali bubalabirira okumala ennaku Kabaleega obutasiba zikweya akawala yakafunisa olubuto ne bazaala Kinyata ne bazaala Kinyata mukawala kali kanyolo mukawala akalabe abazungu ne bakikuuma ng'ekyama ne bakuza omwana oyo Kinyata ne bamulabirira Kinyata n'avaamu Kinyata naye nga waliwo omulala Odinga eyali yakyawa abazungu n'okusinga ekintu ekirala kyonna
yayigganya abazungu n'alwanyisa abazungu n'okwagala okubagoba mu Kenya. Ne bakwata taata bamwitanga Odinga. Bakono ki ono Odinga. Njogera ku Odinga. First Odinga senior. Okay. Munantereza ne Kinyata sogera kono Kinyata aliwo. Ne Kinyata sogera kono aliwo. Njogera ko Odinga first Odinga ne first Kinyata. No first Kinyata. Benjogerako. Nti Kinyata bwe yazalibwa bwe bamukuza ne bamusomesa. Abazungu ne balabanga Abannakenya batadde ku bazungu akazito nga balina okuwaayo obwetwaze eri Bannakenya bafuge Bannakenya. Nga waliwo abasajja babiri bo batwala okuba nti b'amaanyi. Omu yali Odinga eyali abayigganya nga talina buyambi bwa muzungu n'omu. Nga waliwo n'omulala gwe bakukusa gwe basabise Kinyata nga waabwe naye nga we w'abazungu kuba baali bamufudde owaabwe nga be bamukuzizza be bamulabiridde kuba yali mwana Munyoro okuva mu Kabalega in fact mulangira e Bunyoro. Mulangira nga ggwe e Bunyoro bwe bamubeezaawo ne bamukuza bwe batuuka okuwaayo obukulembeze baagaana okuwa obukulembeze bwo Odinga nga newankubadde Odinga yali asaanidde kuba ye yali omusajja yalwanyisa abazungu bagoba mu Kenya ebyaddala nga balina kuteekawo waabwe basobole okusigaza amasamba gaabwe kuba okimanyi bulungi balima nnyo amajaani mu Kenya Highlands ezo nga baagala okukuuma ebyobugagga byabwe batadde mu Kenya nga tebasobola kuddira muntu gwe babadde abayigganya abatta abaterawo ensasadde buli lunaku okumukwasa obuyinza ne bamuteeka ku opposition side ne bawa owaabwe omwana Omunayuganda Kinyata eyasooka ne bamuwa obukulembeze ne batakomooko ne bakyawa Odinga n'essawa ya leero bamukyawa era Odinga ye amazima tukize tugani talifuga Kenya. Leero we nabijjukidde ng'omusajja asomese olubaawo lw'ebyo ebintu ng'Odinga bamukubye akalulu. Era kateka katunaawo nti ekyalemesa taata w'Odinga oli okufuga baali basibye munnabo Munnakenya omu butereevu. Taata w'Odinga namugamba ngolwa tukutte jangu ofuge nagamba nedda okuba musibya munnange njagala munnange oli aveeyo kati omuzungu n'agamba nti sisobola kuba na musajja ayina bukyayi gye tuli ku ffe. Okimanyi bulungi ffenna abazungu batufudde okuba wano kye tuliko. Walabye Russia yazze wano ng'eyagala tuwa amafuta ga layisi. Bwe yamaze okwogera ne Museveni America n'esindika owaayo ne mugamba oyo aliko sanctions temugula amafuta netandika okuwana Museveni ne mugamba tukyakwagala nawo. Museveni bawulidde nti Abamerika bamwagala kuba basobola omujjako mu ntebe n'alabanga babamukumye babamutusibyeko. Kwa Museveni ye Kinyata we Kenya ye Kinyata waffe ye Kinyata waffe wano. Bazungu bamutusibyeko okulaba nga tuli mu mbeera eno gye tukola ki ekizibu kya Uganda ye Museveni. Bazungu na Museveni ababiri abo bantu aba babiri ne Kinyata ne Kenya abo njagala nkubulire Abannakenya bali mu kunyaganya Ruto ne Bannayuganda bali mu kunyaganya nti Ruto awangudde. Ruto agenda kuba mubyo okusinga Museveni Kagame combine. Lwaki nkugamba ensonga zino? Abazungu n'oguno guliko tebaagala mwana wa Odinga okufuga ne bwali bamuzzukulu Odinga tagenda kufuga lwa baka ground eri enkadde gye balina naye. Okitegeera ensonga endala lwaki Ruto afuga kati era yalangiriddwa kati era agenda kulayira kati agenda kukola kati nga tumanyi byonna yafunye bya kibbi. Machance wabadde yawangudde kalulu nti bonna babadde ndonga akalu kalina okuddibwamu. Ruto abantu bali babiri abali bategedde mu nsi abategeera nti mu Afrika eggwanga mina shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako.
bw'obanga otuuse ekitigoma ku stage osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Eggwanga erisinga okuba ebbi ery'olukalu lwa Afirika babi Byalimana na Idi Amin be baali bategedde nti omutuusi waali wonna mubi. Luto wadde tumulaba mbu mugundi. Luto tawagiddwa Museveni lwabigwa tebiraze. Luto amuwagira lwakuba ayima omusaayi omuki omutuusi. Abatuusi baatuula ne basalawo bafuge eggwanga Afirika yonna we bali. Be baagala okufuga wokka kyovola nga beewagira. Museveni ali mu good terms n'oyo omukazi w'egundi we Tanzania not because nti ki agala kubategeerera ayima obutuusi. Luto mutuusi. Suhuru Suhali hali mutuusi. Oyo president wa Tanzania. Burundi emaze emyaka n'emyaka ng'egugulana ne Rwanda. Bukyanga bafuna omutulu mutuusi. Okyawulira ye entalo Rwanda ne gundi. Tegeza abakula. So abatuusi be bali mutufuga era Luto agenda kufuga. Tulina kulwana kulaba nga twejjako amawanga eggwanga eri batuusi. Lwakuba Kirekyankuba be ekirungi kye balina tebalinga ffe okitegedde. Omanya nti oli ebisanja bye 5 oba 10 ng'akola ki Uganda ajja gikwatamu. Bajja muleka ejo emyaka akole byagenda kwata mu constitution. Teka waga okitegeera. Bw'aba asobola okukozesa obumafiya n'afuna ne balangirira obululu nga buyiseemu nga naye akirabira ddala nti obululu bwe balangiridde buyiseemu percentage bwe bati Luto ajja kukwata mu kusemateeka. First and foremost muto okusinga abalala bonna. Kyakubiri yezimbye okuva ku 0 mpaka kuki with help of other batuusi. Nkugambye nze omusajja yansomese bye yali mu Kiga. Bakiga are believed to be Bautu from Bautu origins. Yeah? Mbubaba omusajja ngamba batebezebwa okuba nti bayina akakwate ku baki omukiga ayina akakwate ku muki ku Muutu. Nti era abana abanyankole babakyawa olwokuba bo bayina ki akakwate ku baki ku batuusi. Omusajja yabinsomesa ekyo musajja ali highly respected wano. Era kiroza nti yali ansomesa buchayi kwagala kuchawa Museveni. Kubanga yeta ina nsonga lwaki ansomesa Raila Odinga. Omanyanga Odinga oli ne Kinyato oli nga akyayisa Museveni. Yayina ekigendo lwaki ansigamu ekintu ekyo kuba yakinsigamu mu 2013. Ye yakingamba bino by'abantu biguddewo kati. Fenga tukyayonkawo. Otegeera yabiŋŋamba ddi 2013. Okay, tuli mu mbozi mu ghetto parliament. So tagenda kufuga. Naye ebya Ruto tubireka ngamba bino. Tetuyizemu Dokita. Tetuyizemu butayiga. Dokita, ze kikino kyenda. Tuyina kuba bagezi. Kyannumanyo kubanga Odinga talidde kalulu. Kubanze nalina endowooza yange muli egamba. Nti ku mafuta gana gatunyigiriza na buli kimu kye bongeze ebbeeyi ngano biki. Twandibe tusobola bijje Kenya. Naye kati twakiraba nti Museveni ne Ruto bali kyekimu. Kitegeeza wana akalamye n'ebintu ebbeeyi n'eri ejja kuba yeemu. So nga ate gundi Odinga yandigambye kuba ye munakyukakyuka mutu omufirika omutuufu. Museveni bwe basi batugamba mbu twesibe ku bintu by'abazungu. Museveni bw'aba tayagala kwesiba ku bintu by'abazungu yabadde alina kuwagirani Odinga. Kuba Odinga yalina endowooza y'obufirika omutuufu. Gwokimanyi nti Afirika esinga Asia obunene. Naye ate baba batulaga abazungu batulaga. Kino gundi yavo kingamba Stephen Marsh. Yavo kindagala eno ngamba okimanyi nti Asia bwe baba bagamba mbu mu continent esinga obunene bagamba Asia esinga obunene. Africa neryokeddako naye nga tebagala kutulaga nti ffe tuli b'amaanyi bagala tukumira mu. But it's known in the whole continent of the world it is Europe #1 and Africa #2 followed by Asia. Basiru bagwagwa bye bakulimba ekyo. Africa nene okusinga Asia. Ne bakulaga okuba nti ate yo yakubiri muzisinga obunene. Bagala tunafuya bunafuya ne kulaga ndowooza yaffe nti ffe tetutegeera mbu ffe tuli ba namba 2 ffe tugoberera abazungu. Kyebagala okukola kyebatagala lwaki Odinga afuge lwansonga Odinga amanye omuzungu yaani. Omuzungu akuba oli ku ddyo n'akugamba mbu teekawo n'ekkono. N'akujjako essati n'agamba n'ekkooti jimpi. N'akujjako gololi n'agamba n'ente enzaagala. N'osigala nga tolina ye n'agagga wala tenoddayo n'omusaba. Byo bino Museveni byakola. N'addira neyewola n'amala okwewola $5,000,000 emitwalo 18 egya $. Ali n'agiwa Nambooze n'agizzaayo okumujjanjaba.
kyokka ate nga batubanja eri ate ne tuzizaayo nga tetuzina na kye tuzikozesezza nga tulinga abaazeewo zo zitwala ku nnamboozi. So that is omuzungu mubi nnyo nnyo nnyo. In fact yali mu vulugu wa Kenya, yali mu vulugu wa Uganda, nga tetunajjako muzungu ne Museveni tuyinza obutamwejjaako. Kuba leero nafunye ka lecture ugeze okunkubira nga nva mu kakiraasi. Omusajja nga ava kumpawulamu nga ngamba ojjukira bye nabasomesa nti obiraba bino bituuseewo. Atenga bye. Mu kiraasi eyo osobola n'okunoonya Charles Rwomusana twali naye. Twalimu na Mama Mbabazi, twalimu ne Jacqueline, twalimu n'Omodomodo, twalimu ne mulimu n'abakulu babiri, omu mugenzi wa bya ddiini yafa. Mu kiraasi eyo twalimu naye. Ng'omusajja abitusomesa. Bituuseewo leero. Okay, n'olw'ensonga eyo asijja kubuuza olina emyaka emeka bonda watwalanga n'Embabazi simanyi myaka ki? Akula atulinda. Okay, ojja otulinda. Okay, otugenda olunaku olwaleero embeera eri mu ggwanga yeewuunyisa. Omusajja gwe bayita Joel Ssenyonyi akulira akakiiko aka KOSAS ayina embeera gye yakozeewo. N'ekituufu asinzeko munyagwa ku bye yakola. Embeera eri mu KOSAS gwe nga kinoomu muvuko ennaku zino kikolaga kifaananyi ki ku how nga tulina okweyisa kuba ekisinga okuneewunyisa nze nganze nti okulaba Joel Ssenyonyi okuriviringa bya reviews nga chairman wa KOSAS nti omusajja atana na empapula ze yasoma omukyalo oyo Jacqueline bikoze bitya amanya bugate bwe gali Jennifer afuna million 8 plus ba Jennifer bawomera Museveni. Ekisinga okunnuma dokita tubeere no mu ghetto bakyali baffe gye bali balina diguli balina buli kimu n'emirimu gyagaana. Abamu beetikansawo za amanda abala bakuba buloka neno olaba omuntu atalina mpapula. Okitegedde ng'akulaga nti ate ye ali mu kintu. Nze kisinga okunnuma abasomesa abavuga ennyonyi bo bafuna sente mmeka kubanga olaba avuga ennyonyi afuna ezo sente nga wolaba eggwanga lyaffe Uganda bwe liri akulira ebyekisaawe ky'ennyonyi owulira akulira ebyekisaawe ky'ennyonyi afuna milioni 8 mu mmeka mu 7. Okitegedde eyamusomesa yaliwa yafuna mmeka omusawo ajjanjaba omuntu afa ate n'abeera nga yakuba enduulu nga talina sente zonna oyo abazitwala wanga n'ebitabo ffe twagala kumanya ani amukozesa lwakuba nti balina teeke zaabwe zino buli olugira mbu abasirikale ba paliamenti bajja bimaliriza wano walaba yazaayo sente MP yazaayo sente tewamulaba wuliriza va ku bya kamera eyazaayo sente batugaba batuwadde wiiki namba waliozeemu biwulira bino bibibisse ng'olina obukakafu obulaga nti teyazizaayo bulage tekwali kwemulisa sente ze baleetera ddala mu bantu kyogaba bali be bamugamba nti jangu ozizeeyo yamugamba atya ono naye abadde kiggwa aba MP abo bemulisa nkiddamu mu kamera openly yazizaayo olina obukakafu yazizaayo tewamulaba waliwo obukakafu obusinga kamera wano lwaki batunoonya nga twogedde ebituufu baba batunoonyeza kikwogera mazima okitegegwe tewabalaba nga bagenda lwaki kamera bagigirako balina omukwata ne bagenda naye mpaka wa bamugamba sente bazizzeeyo we bazimuweera awo kamera we yaviirako twagala nti tulabe batugaba batuwadde wiiki namba banoonyereza twagala tulabe dokita lindako ffe twagala tulabe we yazitwala nga kamera we yalaga nti yazireese ne batulaga nti bazitwala ne batuwayo wiiki emu twagala batulage anti batugamba polisi kebyandoli ng'ebiri byabwe kati bali mu bukoona baliwe bati bali wano bali mu mutiisatiisa kati si bubbi senga baali babbi eri abantu ab'amazima bonna abazifuna lwaki ye yazizaayo ate olaba nawe otaddeko diversion tuli ku Ssenyonyi ate otaddeko ebya MP olinga Museveni kati kinzolo wati nkuleetedde kyembadde gamba gonzi gyeri nonziza eno gyoli tubaddeko oli omukyala w'ennyonyi nenze kisinga n'okunnuma omuntu agenda nayo nona sente z'omuwi w'omusolo okitegedde naye ne bakulaga nti nno tanyirira mubi okitegedde talabika sente kati sente zaffe azikozesa ki ono kyekyakuba akugambye ba Jennifer bawoomera Museveni si bogambye okitegedde sente zaffe azikozesa ki Jennifer Musisi Jennifer bamutula kubanga dokita labayo eggwanga tuyingiza kitono ate tufulumya kinene Katelo mubuzaabuza n'ennyonyi tetuyamba Katelo byakugamba bituufu lwaki akugamba ba MP okuzaayo sente ba MP baba wa sente kubikkirira bino bye baali bamaze okuzuula kuba kino ekintu tekiguddewo basenyi bagenzo kireeta kati
kibadde kibaguddeeko bugwi baba omanyi nze mbaddeko ku kakiiko nange mbadde n'akakiiko bakayita internal audit nga kenkulembera ku ggombolola kalinga ke kakosa ka Ssenyonyi ekintu mubeera nakyo emyezi 3 nga kimugenda okuteesaako oba nga kimunanyoye mugenda okireeta ku fulu nga mumaze okukisunsula buli kimu obujulizi balina ku oyo omukyala babadde babuyina okumala akabanga in fact sina ku mukyala oyo wabula ne kubali Katumba Amala be yawummuza kino ekintu kyalina kujja luli nga Katumba Amala tannawummuza bano kuba omukyala tannamala kondoza na myezi 3 kitegeera tannamala kona myezi 3 wabula balina okukinoonyereza luli Katumba Amala yategeera nti kigenda kunoonyerezebwako n'abakuba akatebe abantu 7 mu apondoza nga 27 omwaka guno yabakuba akatebe bonna abaali bakulira ennyonyi n'abawummuza n'abagoba mu bagoba wayitawo mwezi gumu ne bamukuba amasasi muwala we n'afa so kati gwe kino ekintu tukirabanga bulabi mbu kya nnyonyi nesi kya nnyonyi kino ekintu tukirabanga bulabi ng'omukyala kuvaawo n'agamba this is my gift nesi it is not her gift alone it is about kuwomera muntu ani awomera munne mukyala Jennifer awomera Museveni kwati basobola kubuuza wajjota ko eno nsonga nkulu mukyala Jennifer awomera Museveni yeso walacha kuga ono wennyonyi bamutolaki Jennifer bamutolaki amulia ate kati how sure are you kuba Museveni is an appointing officer by the time bali batekayo application yagamba mbunali njagala kuwandika kuteekayo kusaba mulimu ogwo saamenyeka kubanga bali bamaze okugumpa he was tipped into omulimu guli mukalu ngenda gukuwa before he even applied for that vacancy jana gendo okulaba kunoonyeza nga bonna be baateekako sente zebafuna bonna bafamily ogwo omulimu yena ogusaba busabi tiyalina kuguweebwa buweebwa ye gwe njagala weewuunye bwe baba basobola okufuna omusaala ng'omusaala gwe bafuna nga ne sente bazikola omwezi ng'ate balina okukwatako mu sente z'omusolo mu biw'omusolo basobole okufuna sente ezo z'omusala gwe ogubabeezawo omusaala ogusasulwa abakozi b'ekitongole ky'ennyonyi ennyonyi tegukola era omubadde mukimanyi nti nno nyinza okuba nga omukono Kartel nga namuwa omulimu naye nga ne mugamba nti ogenda kufuna miliyoni 8 nze ninako 5 buli mwezi nze kyo kyandaze Dokita Mbwe abasoma basomera bwereere tujja tumanyira abasoma basomera bwereere kubanga gwe omuntu tajja kukeera kusoma bamumma omulimu ataasoma ajje nga talina nze ne gundi yange eya P7 njirina paasiriipu njirina naye ngamba oti oli buli kye bamubuuza eyafo mbu yagwa simanyi yagira bikyagenda bikola ki wakati agenda ku NASA buli kye bamusaba se bank report tabirina okitegedde otusigata parliament onakolwale nga Kartel soka okuwulira Dokita okimanyi ekitongole ky'ennyonyi eya Uganda Airlines government erina okiteeka mu buli lunaku biliyoni 1 emitwalo Uganda twete tunatuka kubeera mu miliyoni 2 buli lunaku Uganda okuba n'ennyonyi ze tulowooza nti ennyonyi za Uganda zireeta ssente gavumenti erina okubanga buli lunaku ennyonyi eziriikiriza ne biliyoni 1 miliyoni 2 nate nga basasula biliyoni plus abakozi anti gavumenti erina okukwata buli lunaku ssente y'omusolo ezongere mu ssente ziri ennyonyi kuba ennyonyi zaleeta ssente ennyonyi zitukolera loosi ya biliyoni 1 miliyoni meka 1 miliyoni 2 buli lunaku oluziba nga neerero bwe luzibye manya biliyoni 1 egenze naye pimpi nabagenda mugamba okoze sho twagala percentage yaffe ey'ekivulu gati gwe nga ne bwogambye bwe muyina ekivulu kyemugenda okuteka katosi ku mwalo nga temunnabako kyemwabadde muyina okuwa poliisi muyina okuwa ab'ekitundu muyina okuwa LC muyina okuwa ne revenue ejja kujja ebabanje naye nga baagala okufisa ssente y'omusolo gye banaawa omukyala awomera obuwomezi Museveni so nze nawe amulya Museveni nga mukadda kyaso okukunya omugu akulira ennyonyi esinga okuba ey'omutawaana ku lukalu lwa Africa Ethiopian Airlines nga mukyalo oyo Jennifer afuna miliyoni 8 Dr. Linda ko buli kimwa kirina kye buli kimwa kirina kye kimulemesa okumulya Museveni okulya Jennifer omusajja mukadde takyasa kunya mugongo bane nja kugamba omusajja asinga okufuna ennyonyi esinga okuba ennungi ku lukalu lwa Africa
afuna milioni 8.7 buli mwezi eza sente za Uganda. Eza Uganda. Owa Uganda afuna kumpi balance wa milioni 8 oli zaayina okufuna. In fact sente z'oli zaafuna omwaka yona azifuna omwezi gumu. Naye ennyonyi yaffe ya Uganda nze njagala nkubulye tebaatugulira nnyonyi ya Uganda. Bano baagula ambulance zaabwe kubaddusa nga bolaba bezaddusa olanya esawa yonna zigenda kuddusa bajja kugamba namboze yamutwala bagenda kugamba gundi yamutwala ono gwe babika esawa yonna batugamba yabula Salimu Sale naye tetumanyi ye yamutwala gundi walwala Owelise erimu Tumwine ye yamutwala bana abantu baagula buguzi. Okay. Gwatolaba n'express gwe kuluyitako osasula ate gwe omuyiwa omusolo. Gwe oyagala okakasa. Naye bo wabayitako n'okubasiba babasiba. Bobo oyagala okakasa. Bobo oyagala okubuuza kino kaye juzi yabadde akayanya. Yagenze okutuukawo ng'ennyonyi erina omulwadde ennyonyi yabadde erina omutwala ng'erina omulwadde abadde obubi gwe yasoose okutwala. Eri Tumwine. Kati kaye yagirinnye. Kaye yatuusewo ennyonyi yabadde esitula ssaawa 3 yagenzewo yagenze okutuukawo ku ssaawa ng'ennyonyi esitudde. Kitegeeza ennyonyi baazigula papasire kubataasa bulamu kubatwala bweru. So si kubeera awo mbuzaaki kyobola nga buli lunaku balina zisevingira kawumbi kamu milioni meka. Njagala mbulira omukozi wa gavumenti yenna asula ku luguudo olubi era basula ku nnungi. Museveni era omulaba wava wali Entebbe ayita wali eri ku express. Okitegedde ye bakola we bayita bakola byabwe kati n'ennyonyi nga Kirekyankuba bagambe baagula zaabwe. Okitegedde kubanga neze kinewunyisa ababba ne babbiramu n'ez'amafuta tewajulyange esiranidde Tanzania ku kisaawe okumanya balya ssente baagala ssente mwewuunye ennyonyi ewuuna etya mu kifo motoka. Okay, angacho aliko program simanyi endowooza mwegambe etya ntino era emmoloka beziwuunako tebeeraliikirira kuba olaba ennyonyi y'ensi ennamba ewuunira ku kisaawe. Naye nga era dokita ebyo wadde byazze babadde baagala tubeere ku kiboozi ekyo kuba kijja tunyumira nnyo ne waliwo ebirala ebikulu ebisinga awo bye bali mu kukusa kuba oyo omukyala gwe tuvunaana okuba ng'afuna milioni 87 buli mwezi tannaweza myezi 3 ng'afuna ssente ezo kuba mu mwezi gw'okuna abaali bafuna ssente ezo okuba ne twazifuna mu covid Katumba Amala yali amaze okubakola ki obayimiriza ate ono omukyala bamwapointize nozanga mu gwakutaano otegeera. So bakireese papasire olw'ensonga nga bwe nagamba nti Museveni azza akola emisango papasire okulaba nga ayagala wabeerewo omusango gunaasikiza omuntu. Okufa kwa Kaweesi baali banoonya engeri gye bataamu kanyamunyu okuva mu kkomera. Kaweesi yakubwa amasasi n'afa. Era kunaku Kaweesi nga abantu bakyali mu kuba nti Kaweesi afudde kanyamunyu baamuta. Ne tubaga tetusobola kwogera ku Kaweesi menyaka ku kanyamunyu ne tubaga twogera kwani ne tubaga twogera ku Kaweesi. Tulina ensonga enkulu mu Uganda esinga ennyonyi esinga omusaala gw'ennyonyi esinga omusaala gw'oyo omukyala kuba abantu bangi bwe tuli mu kuvuma nti tebaasoma bayasoma bantu bangi tebaasoma. Mukyala Museveni minisita wa education netayina ogitayina obbi bawe yenyini ebigamba bino ebyogeddwa si byange by'abana ababiri gw'olina obbi gw'omanyi oggi wa mukyala Museveni gamba ne bawe yenyini university ne ya UCU labayo eno bawe yenyini talina bipapula eba bimutuma kati makerere we yatugamba we bili nayo kyawo dokita n'abatufuga tebalina bitabo so nze sijja nze kasooka empisewo ekintu kyange siwolereza mukyalo oyo kubanga afuna omusaala ogwo wabula ekyo ekintu kyazze papasire de we are tip Ssenyonyi bamutipinzeeko kulanga akola ekyo ekintu. Tulina ebbibiro ly'amasannyalaze lyetwewolerako essente empya n'enkadde nga tulisuubira okuba nti ligenda kusappulayinga amasannyalaze eri eggwanga eri bannamakolero eri buli kimu naye essente ezo ne bazizimbisa ne bazimba Gadi Bengali ne bajimiriza ebbibiro lyaguddemu weekend eyo nyine bere bali naye ebbibiro eryo okubanga lyaguddemu lyabadde kikola kiswaza Uganda kubanga
tulina ba investor betwaliwo okulizimba bino besiba kugamba bulijjo nti tulina investor ndi bwolaba omuyindi nga yali awo manya Museveni yali mukola ki mwali mukola deal bwolaba omuchina nga yazimba manya mbabazi bwolaba omuyindi bwolaba mwalabu manya sale ndi wano ku mwala gwaffe bana abavuka bajja kunjulira bano batulaba tulina omwala bagwita Lubigi oba Nsooba Lubigi tulina ne Nakamiro Chano guno bagula bachali bangi bagumanyi nabali mu America betwa twogera wano kino Isa kimanya ayinza okunjulira ogomala kwa Namiro gamba nekembo owekazo nekembo yenyina nekembo naye ajachiraba ajachiuja omwala bagwita Nakamiro kuliko aba China basatu bana Uganda basoba mu bibiri be bali mu kuzimba omwala ne bajja tugamba mbu omulimu bagwadde ba China be bali mu kuguzimba naye ngo ba China babiri omu avuga kitwakita omulala ayimirira kunywa kasigala nakatabo dama kintu ekyo dam statement batugamba mbu omulimu gwa Nakamiro biri omala gwa Nakamiro Lubigi Nakamiro Lubigi bagwadde biliyoni 83 oguzimba ne bagamba bagwadde kampani z'aba China biri emu ekola ku Nakamiro endala kola ku Lubigi ne kuliko aba China babiri omu agenda ne yekubisa ebifaananyi ku kitwakita omulala ng'akuteka sigala n'akatabo ng'anywa ng'Abannayuganda bano be basasula 13,000 abakalamoja bajjeeyo mu byalo kuba tebalina muntu wa ku kitundu gwe bawa mulimu anti mubamanyi nnyo tebalina muntu n'ogwo gwe bawa ki bonna be tuli abali kugundya bonna bagwira abali mu kuzimba omwala era basasulwe wakati w'13,000 gwe Kirekyankuba ne'15,000 akusalemu ekirimi omwala gwo bazimbye ogwo bazimba ogwe bwayise naguyiseeko kwosajja nkuba we yatonyedde nga gujjudde pavers ze bataddemu mukoka yazitutte bazimbye biki otegeera omwala bagutaddemu pavers mukoka yazze owaddala yazitutte yatandise ozitwala kati nga bwolaba Isimba Dam in fact Isimba Dam abazimba Isimba Dam abali mu kuddukanya Isimba Dam okimanyi nti amasannyalaze ga Uganda era Uganda yeyina omugaso yeyina omulimu gwogasaasaanya naye ate si yeyina omulimu gwogatunda ogaguguza okimanyi ekyo nabo batufuga bagwanga kinanga awose batuusi ama ogw'omwala mbadde ngukugamba mukoka yatandise okugwoza biliyoni 83 zakoze ki zitandise okugenda Isimba Dam yaguddemu twagala kutandika kwewola nga Kartel bwakugambye twagala kutandika kugenda Kenya ffe Kenya gye twali tuguza amasannyalaze katujewoleko katutandise okugenda ate yebeetugulako nanti ngenda ku point gye mwayogedde kontino lutwabalidde akalulu nti Museveni abalidde so katugamba bagezaako okuwanyisaganya ebintu byabwe tekijja kukola kijja bakolera bo tekigenda kukola ku mulundi guno Dokita njagala nkubuulire lwaki tekigenda kukola njagala flashlight yajja tubuusa abantu era sagala nnyo tuddemu nga mu kwogera bintu bya kufuna views bintu olwokuba twagala abantu bamanyi tetwagala kuddamu kufuna likes twagala abantu bafune content information omulungi Dokita abantu tulina obbabuusa nti teri mu China investor Uganda Salini company yaba Italy abazimba bujagaali kwaliko ekinene nnyo aba China aba Italy bana amama Mbabazi yeri supplying amamotoka agali gatambuza bagundi abokunti era nga yabasuza nga bolaba nti Nina mutabani muwala wa Mbabazi yasuza abali mu kusima amafuta eboyima bana abantu batubba be bali mu kukola buli gwolaba wana ali wanakola omulimu aliwo badira obuchina buno obutunde engatto mu kikubo ne bakaleta ne kayimira ku mwala n'akatabo ne tulowooza nti mu China yali mutuzimbira kumbe badidde nga bwolaba ekyo ekikazi
ekitalina busaanyizo okuddukanya nnyonyi kigundi kyani akatalina busaanyi ka Jennifer kano ka Jennifer konna kakalu twalaba nabbanja ano yavayo bannange tekalina we kasikiriza kibinyo okuba nagambye oba mukigaci oba munyolo kyono kibinyo okuba ng'obba omuntu naye nga tolina bw'olya toba obbira ki nze sirabangayo munyolo atalina tuzinga kano kakazi bannange ate amazzi wagalaba ddi omuntu alina okuba juice bannange gwali omutesitiza ono omukazi anzijukiriza kali aka Bank of Uganda mbatulire ngamba naye kiki kino nga yena alinga ali ku anga abula bannange n'omukazi atunda amayuni ku kkuba amusingo nnyirira naye nze kyendaba alina obulwadde bwe naye nze kyendaba dokita Museveni alekerawo okutusiriwaza nyini abaga ebiteeka okitegedde bannabbanja ne bajja ne babiteeka mu nkola olumala n'avaayo najja neyeerungiya nti ekyo mukireke namulaba wano ku babodaboda dokita ekisooka ababodaboda abo balaba pikipiki ze bavuga ezo zitugende ez'owulira simanyi kampani biki ebyo boolaba abo zaabo abasajja wano babadde bawandika bagambye Museveni wejja agamba tuwabayo waboda yenna ne gwe bajjako sente bazikuddize nga bamaze okuwandika omuwendo gwabwe ogw'ababodaboda be baagala okitegedde n'ate ababoda bano bwe bagenda okukirabira waawano babagaana okwewandiisa okitegera kuba bagamba okuwandika kwabeeredde badde babajjako omukaaga babagaana okwewandiisa naye era bagenda kugwako bakwate pikiyo bakusabe ebikola ki yengo bajje bagenda obagoba bakusabe ebyogera nti weewandiisa nti nedda bagiwambe basigaze omuwendo gwabwe gwe beetaaga okitegedde ekyo kyonna Museveni yaleeta kugira kugamba mbu simanyi sente zive temudda mubbawa mwewandiise ki ate ng'okuwandika kwakola ki bo baamala ofuna omuwendo gw'abantu abakola ki kati baboda balina kwebeereramu kankubuzeko nga tonava kuyo point olina akalungi konna kwegala kutibuhabulwa kalungi ki goyingiza mwogerako ki tuwebale kutubonyaabonya kufa nze era kyensinga mpozi mwebazaako okuyigiriza baganda baffe bubbi kuba bubbi bweyongedde buli lunaku owulira batta abantu babba ebintu ate nawe tuyagala kubbako bibyo kitegeeza olina kuba ndulu alina kuvaawo kuba naye toli bulungi eno egeto parliament onakolwalira abasajja bakambe bazibu okitegedde ani aleeta embeera eyo olina kyomugambako olina kyomwagalako kyemusabirira kufa awo kankoma okatange kugende ku programu eddako kwe abasajja bonna bakamba onamwagaliza kufuna amayigiriza obubbi naye kale etujja kutambula bwe tutyo nga tuli mu geto parliament awamu crime Kartel awamu ne Kirekyankuba kyogamba tumaliriza nagamba manyi emboozi egenze wala Kirekyankuba agenze nanyumya story mayizi nnyumira nnyo okitegedde naye nagamba saagala kwogera wano nga situmiddeeko ku Robert Kyagulanyi Sentamu awo mba mulyazaamaanyiza n'okutumirako bonna abawagira enkyukakyuka bonna tubaagala nnyo tubaagalira ddala Mami Zibri omanyi atwagala nnyo ebyawo Martini atwagala nnyo jjajja wange Josephine bonna batwagala Roni Maka bonna okitegedde tuba tulina batumirako ssebo teri kusuula gaadi dokita gye mbadde mu kiraasi omusajja ngambye nti wadde tukyali ku bya nnyonyi era tukuba enduulu lw'omusaala kuba gwe gusinza okutwanaamiriza kubanga kigambye nti omukyala ayinza okuba alina ebitabo wadde nga byajjira mu kizimbe kuba ekizimbe bakikumako omuliro era omukyala ayinza okuba nga y'omu kubali emabegawo okukikumako omuliro nga yeyagala kwekwasa kizimbe bakyokye kuba alina we yeekwasa tomanye ekizimbe ekisinga obukulu mu Makerere University kyebali mu kwonoonerako biliyoni okukikuba pulasika kino ekyakwata omuliro biliyoni 100 mbadde nsaba twegayagayemu ku kweno point ku myaka gye nga tojjanga transcript 294 olaba nange ayakamala abadde akola kye emyaka 2 nze yamala masters yange 2013 najje mbirine waka Katero unagambye yasoma gende wala naye akapapula kakasookerwako nga buli kimu ogamba wano kugambye P7 Katero unagambye naye P7 agikola ki netega tesaba mulimu kati ogamba oli akagirira kigaza nange nsobola okukola waali dokita okitegedde Jennifer abasajja bano bako ekizimbe ba Jennifer tukubira ku simu tuwayemu ba Jennifer abo tukyatunulira bino byakufuna musaala naye senga nze CID w'eggwanga nandibadde mbakutte nga mbavunaana ekisooka okwokya Makerere kuba bali baagala ebipapula byabwe bijjireyo okuba Katumba n'okutta omwana we
kuba baali kuba ate betolera ku ebyo betolera ku mirimu. Katumba Wamala yayimiriza ab'ennyonyi yagaba emirimu, kasa bamuttira omwana n'amuwa omulimu. Kitegeeza baali bamugamba bw'otogutuwa tujja kukutta. Nze omusajja ngambye bw'ati, omanyi ffe tetulekera waawo kwagala Museveni kugwa. Era nze nina benkolagana nabo ebyaddala nga baagala Museveni agwe, nga wadde ate abantu abalala balaba nti bakyali ba Museveni. Musajja nsomesezza leero naŋŋamba Kirekyankuba, okimanyi mu Julayi wa 2021 State House yafuna billioni 700 billion. Financial year ya 2021-2022 mu September nga wakaita emyezi 2. NRM Parliamentary Committee neeyisa billioni 430 za State House. Ne wayita just myezi nga 28 2022 nga wakaita wiiki 2 budget nga yakamala okwapuruvinga billioni 678. State House yaddamu nesaba sente ezo, wabula nekwatako milioni 8 neziwa ababaka kwezo sente. Naye nga jjukira omwaka guli ogw'ebyensimbi oguwedde, era Parliament yali yakamala okuwa State House billioni 205 mu mwezi oguwedde guno ogwe tulimu ogw'omwaka guno. Parliament yazzeemu negawa State House billioni 7. Ne State House oloza wali yani okimanyi nti buli mwezi Museveni omusala gwafuna agufunyamu billioni. Ate nga yatugamba afuna milioni 3, yatugamba afuna 3 kitundu. N'osaasanya billioni 2 buli lunaku. Bananga ina yayongerwako n'abane mu omuntu asaasanya billioni 2 buli nalaba y'abasiru abamuwe emmotoka naye simanyi oba yaziteeka. Buli omuntu lunaku asaasanya billioni meka? 2. Kyokka musala gwafuna milioni. Waliwo enjawulo ye ne Ruto eyagasa obululu nga buyita mu 10%. Abantu abo bagwa okubala. Olaba nange yasoma akatono. Bonna be baluto nanti. Nange ekyo osobola okukiraba nti leero tugase ne twongerako 0. Kuba bagamba obulutu bubale mu percentage ekoma ku 100%. Kati gwe kikutwala mu 100.011 kyeki percent. So abantu abo baki Museveni afuna sente, ayununa sente. Bino babale bagala kubitipingako kakiiko ka Joero Ssenyonyi abyogera abikubaganyeko. Ne Museveni byategedde nti bino bagala bisindika mu Parliament okunoonyereza ku sasanya ya sente nga bagala kuyita State House Controller ajja nnyonnyole ku sente zino ezigenda mu State House ez'ekyeyonoonero. Ne bagamba wayika tusaddaakeyo omukyala ekibozi kino kijja kunyirira eri aba ne bateekayo Jennifer. So Jennifer kiguumaza kya sente zino eziri mu kusaasanyibwa ku State House kuba buli mwezi kati State House efuna billioni 2, billioni 5, billioni 7, billioni zimeka goloza ziragawa. Yote babanga be batuwola ne beefumba. Osajja bayinza okuba be batuwola. Museveni yawola eggwanga lino talina walala we yeewola. Esogera ddala aleeta omusawusa Afirika wano n'akugamba yalina okutunda amasannyalaze naye ng'ate amasannyalaze n'agabulidde mu kkubo ate gavumenti yegasasula. Talina waakolera loosi. N'amasannyalaze gano agasipakinze awo ne goonooneka boonoonesi nga transforma eyabise oba waya zikutuse ne gagira. Gavumenti egavunaanyizibwako gasasula abo balina okugasasula. Kirekyankuba batugamba nga wano Uganda ye supplyinga Kenya amasannyalaze. Kati twabadde kyate Kenya okutandika okutusupplyinga kubeera batugambye bagenda kutujjako wiki. Bagala sente. Era bagenda kulangira bagenda tujjako wiki 6. Amasannyalaze ge tulina. Amasannyalaze ge tulina gasobolera ddala okumala wiki 3. Galiga tubadde tugaba. Tetugenze. Gwe gabadde galagawa. Nga tetugenze Nairobi ganya kubanga tetulina kye tukakasa nti Nairobi egenda oba Kenya egenda tuguza amasannyalaze. Bayinza okuba bagala kufunirawo kasente. Naye gano amasannyalaze ga bujagaali goloza ki ekiganye Kaluma olyoka twesibe ku Isimba. Tulina Kaluma, tulina bujagaali, tulina Kaluma, tulina n'obudaamudamu obulala, tulina ag'enjuba, tulina solar energy, tulina ne gano
aga generator kale yese generator tuja gamba mbu diesel yalinnye oba gundi yalinnye ne bagala kubasa twali mafuta twali masanyize bagenda gula Kenya bagala obusente obwo batugize bubayamba okuzzawo bibiro kuba bibiro dizawo ale kyetaagisa kumpi sente zaali zimba yensonga lwaki balese kino ekibozi bannayuganda batugube ekibozi ekyakana akakazi akatalina wadde entumbwe lwaki obatekalya ku mmere akakazi okesibyeko yagala kacekinga nze neewuunya lwakuba nti kale Alozias gundi eyawangula Katolu bwama tali kakiiko ako akakiiko nkalabamu bumaali mpindi ne n'abalala yandibadde akawa ku bino ebyaffako mu ndeeba ne kakola ku gundi ku bodde konna kalina oluba lulinga olukola weiti atambula asitudde obudomo oba kanaapima ddi kagenda kukubagana ddi Museveni atukoze bubi naye nga ebyo bikiguumaaza waliwo ekiiko nze omusajja ŋŋambi wa munju wa munda nti babadde bagenda kunoonyereza ku ssente zino ezigenda mu State House empitirivu zikolayo ki kwe kutukuba ekiboozi kyaki kyakana akakazi kyakaka akakyala era akakyala kongera nako kakuddala kaduula kuba kamanyite kwalina bakagira nanyini kwa pointi nga CID wa polisi yawo gye bakakwasizza ye Museveni ate Museveni ye yakawa omulimu nga tekagukoze eki nga ne kagusabe nagusaba olw'okuba ti kamukoze eki kamuwomedde mpulira. All right, this is Ghetto Parliament, just live away from the area Kawempe Republic. Omuli crime cartel criminology gotume ku kyalo omuli Kirekyankuba atate biduma labisa anti tebammanyi tiyo atoberawo labisa lwaki otekako criminology nze crime cartel not criminology natoli ogambi gwe mukolobezi w'ebikolobero tolaba TV nze bankoloba bukolobi sikoloba akakyala ako kalungi mwana mu buliri akaliwa akakyala ako ka Jennifer oyaga kepimira newo kampero obwereri Museveni munaye ate kiwomera amatama abiri nze tekayinza kumpomera kale awo tuveyo nenga on serious note newuunya temuli malwaliro temuli daga malwaliro abasomesa tebafuna sente z'emisaala engudombi naye abasawo bennyini omusaala gw'omukyalo oyo omwaka gumu gugula ekyuma kya kansa bakukyuma kya kansa nabo bennyini omusaala gw'omukyalo oyo gusasula amasomero ga Uganda nabo bennyini ARVs zisobola okuyimirizabwa abantu abo nga tebagenze bweru kuba sirimu yabakola ki yabaluma you get the point but that's the point of discussion esatu omukyala zaafuna zisobola bagulira ki ARVs ne babeerawo wano nga tebagenze bweru kuba ekibaluma buli omu akikola ki kino kibozibozi si kibozibozi abantu webali kuno bamira mpeke ne babeerawo n'obulwadde bwabwe naye bo tebagala kumira ddagala bagala genda bakyusa mu saikolo Tumwine kibumba kyekimuluma kale kimuluma gwe musawo we baladisi babatutte ne beerabira baladisi bana wangamba oli dokita gwe mutunulire bwoti olabe kati nze ntunuliza amaaso mu jaji ng'ebulwadde bumuluma baladisi bana baladisi bana beerabira eddagala lyabwe ditwala ekyankwanzi bafu ate gwe ngoyina information baladisi bana bamaze wiiki emu Museveni abayitawa bamaze wiiki emu ekyankwanzi bafu nekwerabira mpeke zaabwe zibakola ki lwakuba ate balwala bafuna entondo owenamayingo owekayunga omulala ugambye ekiri eri yawedde obalwala bafuna entondo ate obusungu babumalira kufi otegeera dokita balina okuba ku mpeke balina okumira eddagala kuba ffenna lwategeera ffenna tuli gyetukubo gyetulaga lwakuba nti ffe ekinu kyetulina tetukwata kajegere bo bakwana bebakalebo kati gaako kaligundi bakategerere kalina esente oyinza kesanga nga bali mu pinga 45 nga bebakeetooloola akakakyala nga buli omu ayagala kuzuula olaba Museveni kamuwomera nzaani ate akawoomera nange ebigambo bino byogeddwa siganyi naye si byange asita gwobitubuuza nakubizako eri Museveni yali yebasikwa kakawala Jennifer Musisi yajja yenna akalaakalanye ngaako akakazi
naye fako mundeba yagenda okuva wano n'obuteeteeyi n'okugula obubina ng'ajenze jenze akakyala kakubire Jennifer Musisi bw'alinnya munnalinnya waako kamugambe owaaye obikola otya wakikola otya nange nfune ku ttama mwezi gumu nga chips ne rivers kweziri zaliwa ate rivers nze lina ettama lizze lwa Martin weekend coffee mama Kevin Mashi Kayondo just kuntumira ku bana bakyali bange ye wategedde gundi bwe yasasudde yabinkoledde era Land Road tammanja ani Martin kansale nako Land Road takyamanja naye abadde akutwala nze bammanja zaawo nze bammanja za data ne bammanja za mafuta ne bammanja z'okumpewo be nice available nedda naye anchawa ayo tebamuyisa kumpewo oyo si Museveni ya Jennifer oli mumbejja yeberere mwana olina obujja obwekimpatiira buli bwenjogera ku mukyalo oyo ngungupisa Shaitanu rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nze Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa ntereeza ensonga z'amaka ebyenfuna n'endwadde ezitategeerekeka. Haji Kaboggoza omusomi w'edduwa nsiŋŋaanibwa Ekitigoma ku lw'Ejjinja. Bw'obanga otuuse Ekitigoma mu ttawuni ku siteegi osobola okuba ku nnamba z'essimu ezo z'olaba zitambula. Gwe wenna ali ewala oyinza okuyita ku mukutu gwaffe ogwa WhatsApp ku layini eyo eya MTN obudde bwonna mbeerako. Bw'obanga otuuse Ekitigoma ku siteegi osobola okulaba aba boda ne bakuleeta awaka oba n'onkubira ku nnamba z'essimu ezo. Obwekimpatiira buli bwenjogera ku mukyalo oyo ngungupisa anomera ne ku mukutu kasita bakulaba kati ogamba otya ye banaye oli omuswitizira omuswideni sitole ki tutuse tutya ne bagamba yagaliza ofune kati kikyeŋŋanya okwagaliza lwaki otugana omangu tumidde owomuswideni essaawa yonna okisegedde yagaliza ofune bano abaana banvuga speed nenge ekituufu by the way on serious note abina show ayina magazine gyategekedde Bungereza mwena abaca bina mu nsi mugenda kuwandiisa kati olabe totugamba byogerako eyo link eyo gyogereko abakyala bonna abakozi abali mu Bungereza akoze agenda ku magazine basobole okukwatagana abakyala bonna bekolemuko ekibiina batakutuuka ensonga ezibatuukako senga bakola kibiina kitununula bununuzi natatandikira kubanga ne Ameria kyambadde yalina hoteli nga booza sowani na mukyala Museveni ne bajjako oboti ababiri abo ababiri abo kati Sara kyatandise senga Sara naye kyakusenga omulama gubeera ku ekyo Ameria kyambadde mukyala Museveni bayoza masowani mu Sweden mu hoteli nga bawa Museveni sente omusala gwabe bagwa Museveni alwanyise oboti teyagenda nerutwa bagenda never been nice batukole lejo that show yabakyala bonna bali mu diaspora nabano baba yetaga basobola okwewa mama Kevin nonya been nice mama Kevin Josephine nonya jaja Josephine munonya baba dali genda kubanga bawansa basobola kusuganga bakola bewandise ekibiina ekyo kifubutukeri mama Kevin ngena mugamba mama Kevin ayina abakyala bangi ayina Canada ayina Switzerland ayina mama Kevin ayina connected nyone ngena mugamba anoonya abakyala abo weewaawo ekyo tukimaliriza mu bwempembe mwawali ku programu tugamba mutya ku mbeera eri mu ggwanga nange awo simanyi tugenda kubaddira awo Kirekyankuba kosasi tugirekedde awo bwetyo kosasi era yatunyumizaamu yamaze ng'eyakantuntu bwe yakola they have also wasted our resources kuba tebalina kirala kye bagenda kukola kirala kusingako awo balabisiza that's all tulinda poliisi ya parliament teyina kyegenda kukola kyawedde teyina kyegenda kukola kyawedde bayonoonya obusente y'omusolo nga batuula bali banoonyerezaako ne batuukiriza so ekyo kyawedde ekyo kiveeko omulama gwina kuba Museveni agenda atya afa atya tujja ofuna ku mirembe ate n'omulala ne mutabani we Cupa egw'ebigere emusalasale ng'agenda ate basudde Cupa eyagwa mu bigere waali naye naafa olwo olumba olumanyi terumanyi na siriimu omwenge oli yatugamba nti mu ddoboozi lyange lino eryampolampola mukama leyangemulira ng'olusingira ne ku Twitter okoze otya naye tuseka bya nnaku bintu bya serious bw'ojja kulowooza nti abantu tetubagamba biki
Ate ebyembi bisekerwa. Oyagala kutufuula kati nabbanja wa comedy store. Ebyembi bisekerwa. Comedy store. Salim mulamu. Mukama Katonda senga gajja amawulire. Gamufu. Ndi nga mufu. Mukama Katonda. Olaba ne goba bikenna kuzino bakyali mu oven. Tetumanyi. Ne Kafeero baamubikako ne ngamba kireka bamufudde enkoko kati ali mu oven. Kafeero wa Kampala Metropolitan baamubika ne ngamba Mukama senga n'abantu bannafuna osigazaaki baffe kyogamba kintu bwe yasangawo okwefuula omuganda eyasooka yafa tetuliiwo teyatonda w'abalala nabo baffe golabo obeggwanga linaagenda mu maaso gwokimanyi abazungu bamaze Kirekyankuba Yesu yatudisappointinga leka nawe Yesu mujje mu byeddiini yanti yafa naye n'atazuukira bye biki byoyogerako yafa n'atugamba agenda kudda n'azuukira olwokusatu naye yeekwekawa oba naye atya Museveni simanyi abaana bakamba tugenda tusaba Museveni manya Yesu obuwangazi yamala emyaka 3 mwegi nefe we tusaba obuwangazi Yesu kulisi teyavugana ku mmotoka teyayambala ku ngatto ngeno yali mu lugabire bamubiddemu buli muntu amubbiramu bambi mu basaasi abasajja bano buli muntu akozesa Yesu okubba wale Museveni bw'anaategeka okubba okulwanyisa enguzi ajja kukosooka ku Yesu. Praise God. Mutabani agundi muwala we talina kyaki. Tobuulira. Ne kyaki eyo manyi yaki. Yakubbirako. Batuusizaamu bintu byabwe. Olwaki tutandikidde wano wiikyejo. Kati tunatandikirayo. Abantu bagambe nti ebiri mu ggwanga bikaabya nga niwankubadde tubadde tusekaasekamu naye bikaabya kuba mwami Ruto bwakwata eggwanga olaba embwa ebadde egoba wakiwempe noweddi bajja kubategenda kugaaya kubanga amafuta wano ye nannyinigo ayina stations obanzoogere stations za Ruto nzoogere Starbucks anyagagimanyi nenammwe buli luguudo tugenda kusigaza ki Munnayuganda agenda kuba akola mulimo ki Uganda yatundibwa dda bano bakozi Starbucks neziri mu ggwanga za Ruto Uganda yatundibwa dda bano balabirizi tulina kulwanagana na mbeera kuzza bintu byaffe Bright Leveland be bali muki mu mbeera eno naye nga tugenda kufa nso nsaba Binnice eki agatte bakyala kulaba nga tukola ki tutambuze eggwanga nga tujjako Museveni Ameria kyambadde mukyala nga tali mbyabufuzi nnyo kale ne Ameria kyambadde yali mwana wa mwami nga mukozi Senseko kkulu byambunga mwami Kirekyankuba tuve ku byo naye yenunula era yadda wano ali mirembe n'obuzina omulaba ng'azina agenda ku mbaga ya mukyala tuve ku bino ebyobululu nze sina message gyengenda bagamba ebyobululu tulina kwekyawa bwekyayi sina gyengenda bagamba kirala okukyusa lino eggwanga akalulu kagenda kukola ki tugezezzaako babbye olaba kati batandise n'obubbira abalala mbu balabye n'emmotoka eva mu Uganda nkutidde bajeeganyi si yaabwe nkutidde agenda akebusongola wakalabye bwe kabadde akekaseseko kalabe ne candidate bamutaddemu bamukubye emizibu candidate yeesimbyewo yazze ku police station ne bamukuba n'okukasulayo teyakasuddeyo amagye poliisi abaaleya bamukubye emiggo nsirikiddemu nga nsaba Katonda ayitayitemu bwava mu naye bwe balowooza ebyo byo tebisobola kuba byo bye byabaleeta mbu kalulu kafaanagananga kano ke bategeka ensangi zino ke kaabaleetera okugenda mu nsiko bo balowooza ffe tusobola kugenda mu nsiko oba balowooza ensiko yaggwayo gwe bw'oba oyagala okugenda nze saagala kukugamba gw'omanyi nti mayiro ekinene ennyo ziringa 15 wano ewakise n'ogenda emmende kimanyi nsobola okuteekayo obuyeekera bw'otomanyi akomata 10 mpera abasajja bayinza okundeta bagambe ndi yegambe emundu bazikwata tosobola kukola kye bakola ensiko eri emmende nowe mbasigeze ku traininga njigira kuno ku YouTube mbagala nnyo mwena abadde ku programu eno naye ebigambo bino tuli ku mboozi ezimba eggwanga otandise okupama atidde oba batutta batutte atidde